Nze Agnes Nalukwango okutusaako alipota y'embeera y'obudde. Enkuba ekedde kufudde emba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga yeetobese muno okubwatuka okw'eggulu era nga Namulonge we ziweredde essaawa 3 ez'okumakya ebadde ne millimeters 59 n'obutundutundu 4, Kampala millimeters 54 n'obutundutundu 6, wabula ate Buduuda 37 n'obutundutundu 8. Kino kiviiridde ku sseruwandira mpewo ebbiri eyo eyitibwa St. Helena saako neyo eyitibwa Mascaline ku Sseguyanja Buyindi okweyongera amaanyi nga kye kiviiriddeko omukuba gw'enkuba okusembera mu katono ne gudda mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga naddala ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale saako n'ebimu mu bukiikakkono olwewasigadde akasana kajja kwakanga mwetobeseemu n'ebire. Wabula ate mu biseera eby'olweggulo enkuba tugisuubira okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ate ewalala ng'eyo mu bukiikakkono tusuubira akasana okwakanga bwe kazikirazikira nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukeera ku degrees 30 eyo mu Kotido. Wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutukeera ku degrees 26 olwo mu nsozi ez'e lijja tukeera ku degrees 21. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi, Paris ne New York tubisuubira okuba n'enkuba, wabula ate Dubai tusuubira akasana okwakanga bwe kakubakubamu nga ne mu London obudde tubusuubira okuba obw'ekiddedde nga n'ebbugumu mu Nairobi lijja tukeera ku degrees 26. Ebyo tusobodde okufunyayo okuva mu kisonga ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, sigala nga yokumira ku TV yo, weraba.